gwe keera ku makyosiriikiri otunulira esoosi ya income yo weebuuze nti naye singa ssente zenjiza wano ziggwawo. bw'olaba ng'osaanawo zuukuka kiri kikeerezi. Ruth gano ge mazima nze mbyogera nga ndi nyina abakozi era bandaba naye era kyembagamba nti nze bwokera ku makya nga nti mukama wange mbadde nsaba kubanga ekyo nkikola nnyo tulina sako abakozi bange bonna ku musala gwenkuwa emitwalo 10 gy'ogireka ozifuna ku nkomerero ya mwaka nga nti mbadde nsaba sako yaffe empole y'obukadde 3 nga sinazisayiningire ogenda kukola ki nina akataka ke nafunye naye nyinako obukadde 5 siina mpiiga naye abagagga abasinga baagala kukozesa mwavu kubanga omwavu afugika naye tubaliridde mwana w'abandi gweyagala okukozesa nga mwavu singa ogwo omulimu w'omukumira nga mwavu guvaawo gw'okozesa nga mwavu teeka olina okumugoba kubanga ajja kaddiwa nga takyakufiitinga. Lwaki tomugamba naye owange olina ke weekoleddeyo owange tolabanga emyaka gigenda olina emyaka 4 okyali muzigo olina emyaka 45 okyali mu apartment ogirimu kubanga nkusasula bulungi singa guno omulimu guggwawo tolaba nti bagenda kugoba mu apartment odde ku nnyumba z'abakitammwe nedda va mu apartment kono nyaka poloti ogule ye boss omutuufu naye aba ali omu ku 10 tebali nayo abasinga kubuza nokubuza nti obeera luddawa anti nsula mpigi nti gye wazimba nti nedda vaayo sembera eno boss ogula buguzi mu motoka n'akyuka nnyo bamanyi kati kyekyo kyenkulaga kati ekyo kyennyini kyenjagala omukozi yenna atuuke nga tokyafaayo. oyagala gula motoka tofayo ku bosi kyanaayogera gula emmotoka yo. bakozesa ku spark tofayo kyebuugera yita abaana ba spark bakwate ng'oggulawo essomero lyo bibyo wali oli mu buweereza bibyo oba anyiize bw'anyiiga akuleka ogende kituzeeyo ku kye nagambye nti lwana nnyo otuuka akaseera nga olina ebigambo ebikyakutiisa ebyanja kukugoba nga tekikyakunyeenya muwali